abakatuliki oba abakkiriza tuli mu getegekera kayisiŋŋanyo kaba kangi mu kibuga abantu beeyongedde okuba abangi kale n'olwekyo mwenna aba traveling abatambula abajja eno okubaako bye mugula bye musuubula bye mutwala mubeere beegendereza kubanga gye tukoma okuba abangi mu kibuga n'obubbi bweyongera bo abanyugunya babeerangamu kati tekijja kunyuma kuddayo kanga otuuka oyanjala ngalo nga ssente toyina yadde n'ekikumi toyina kyoguze. Nze Florence Nampijja ebyokya ku weekend tukuletedde amawulire gonna gabadde mu week mukulike y'abagenze wa Shiba olunaku olw'eggulo twanyumiddwa sho abaddeyo yanyumye very organized performance bannange buli kimu kyabadde kirungi n'olwaleero tukikole ndi ne mukulu munnange ndi wano ku screen muzee close up ndaba ngeri nyinza kuteekateeka osoma amawulire ndaba olina engeri gy'otuula mu screen n'ogibuna nga bw'oba osoma eggulire alisoma tasakyusakyusa limoti omanyi ng'onaasoma amawulire olina obbuna TV gamba omukulu muweesi ampeeyawo ka bullet atonte gwe gundi naawe oteekateeka gwe wa mawulire nteekayo wide njagala ove wali ng'otambula nze Stella Nandala BBS gambuuze katufune emitwe kikole mupulire sikati kyakikola obuzibu bw'olina mputtu yo nina nnyingi emputtu egenda kulemesa buli kimu n'obutono bwandisobodde kyegalo ga nina nnyingi nnyo olimba era nze kino ekiduudu kye wandaga simanyi ngeri gye kibeera naye ekyo tekiriggwa omuntu ati kivu omwagaza akibuwo akafaananyi ka bbaalo awo last time oba mu nsi olifuna kyeweesigaliza kyobula nagamba twandinyumiza bingi naye nkutyako ekyo gambo ku lugambo kafaananyi ka bbaluuni kakoze eki jasi neewuunyiza budde bwe watutte n'ogamba muteekewo ku baaluuni omutaziteekawo sijjaku nali ku pati ya Remi kale kiba kyogedde ekyo nenvaawo omanyi osabukasabuka nnyo n'ebigambo gamba mutima sise onemenya kansubire muli bulungi wiiki ebadde tekansubire etambudde bulungi amakya malungi yonna gye musinzira okubanga ate mutulaba munnanga abantu bawagidde shima mu bannange beebale natuuse ku mulyango Serena yalikoze yabooze n'olwaliro bagenda kukikola ate n'olwaliro twakola ku best friend ku La Bonita bayire nga oli mu promotion sheesooka bwekola obulungi ennyo oyina fee eyo gy'ofuna kubanga obeera ku booking office obeera ku mulyango ekisooka waliwo abaddayo ate ng'oli munnayuganda n'ofunamu endowooza nti munnayuganda owange gwe mmanyi anaakomawo enkeera kati mbajjukira best friend nga baddayo ne ŋŋamba banadda ezaaleero zitadde muzivuddeyo kati ate amagoba gatandisa okugenda okitegeera so kakati kyekiriyo olunaku olwalo kiyinza okuba nga mwazze naye nga ng'omugagga ketti jasi agezaako kujjayo ze yataddemu ndongo kati olunaku olwaleero ndowooza kwe kumaliriza ye stamp okustampinga okumaliriza kye mwatandise naye ng'abaana ababadde eri nze olwobuli wengenda mu bifo neŋŋamba naye nampijja mutulumiza ki nampijja wakimwegayiriza ensi ng'abaana bulijjo ku nsi gyebali sooka olinde tukulumyanga bulijjo nga tokyogera ŋambye eki mbunna tukulumya kufa bufi no just tronge gye seebaka okyogedde okijja ku ntobo ya mutima gwo era kitegerekese bulungi olwaleero basi ne banyagala okubategeeza nti nze olumu nina byenkozesa nga nzijana tolina kyokozesa oli ku muzuuli naddala ku makyanga gano abaana abambadde engoye eŋŋamba sigenda kuddamu kwegayira nansi bannange omwana ono guloshi nvaako nkole guloshi ndekakole abantu babadde basanyufu nnyo nga buli luyimba si muwala si mulenzi n'osanga omuwala nga tuli muwankoonakona nga naye yeekoonakona n'ogamba naye katonda wange pulezidenti afuga eno waffe nono gyayafugayo naye nga abaana banyumiddwa nnyo naku babadde bulungi nnyo Shiba yayimbye bulungi bannange yayimbye bulungi yakyusiza engoye ze zonna n'azimalayo yayambadde bulungi oba leero anaayambala ngeri gyakyusiza yayambadde kyengamba engoye ntiziyinza okuba zaaweddeyo but nze nga okimanyi nabaddeyo saakulengedde nabaddewo weyajjijjaawo ebyana twabadde kuwamiddemu nedda ebyana twabadde biyitirivu bannange wakati mu byana okuba ebiyitirivu Shiba ako keyajjiddemu ku stage ako yabadde ayambadde akagoye nga akaana kanyumye kano
era ngenda kambalako mushuti eddako ngenda kambalako akagoye ako nga wana ekisambi ekimu kirabika oba 7 kitundu ku 8 oyinza okuwunya matuwe ekyabadde